po jako akawuwo. Democratic Party einama baka mwenda. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku City House mu Kampala, Ssaabawandiisi w'ekibiina ki Democratic Party Gerald Siranda mwasinzidde n'aggulawo omukisa eri bannakibiina bonna abeegwanyiza omukisa ogw'okukiika mu Paalamenti ya East Africa okudda mu kifo Fred Mukasambidde kyabaddemu ebisanja ebya ddala 2. Ekifo kiggule kati mujjeyo form ku Secretariat naye waliwo deadline y'okuzizaayo eringa 15 ne 16 ennaku ezo ozisuuka okomplaininga nti teeki yakusibidde eweeru era form zigenda kubeera wano ne kubalintuma. Nomination process egenda kukolebera kubalintuma nga 15 ne 16 tetugenda kuba wano wekifo ne space. Election Secretariat yaffe campaign Secretariat Bureau eri kubalintuma. So tugenda kubeereyo kubalintuma ennaku ezo omukolo guno gugenda okubanga gukolebwa. Siranda agamba nti okutandika n'olunaku olwaleero oyo yenna eyeggwanyiza ekifo kino waddembe okugyayo empapula ng'okusunsulamu kwa kubaawo ng'ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno, era nga yenna aneetaba mu kusunsulibwa n'atayitamu tebamusuubira kwesimbawo ku bwannamunigina nga singa oyo yenna anakikola wakugobwa mu kibiina ng'amateeka gaakyo bwe galagira. Era tugenda kusayininga kye tuyita undertaking kyogenda kutambulira ku mateeka ga Democratic Party ng'oyita mu kawaayiro ka article 64 ne 69 eza constitution y'ekibiina. Era nze Siranda njagala kwesimbawo bwe baba mpangudde nteekwa kuteekwa kulayininga kwoyo yenna bandeki bonna babasazeewo nti oyo okutambulira wamu. Era njagala bategeeza nti process eno egenda kubeera ya bwenkanya ya mazima era tusaba abo bonna. Siranda era ayogedde n'ensonga lwaki ekibiina kyanguye okutandika okusunsulamu abo bonna abeegwanyiza ekifo kino eky'obubaka bwa Paalamenti ya East Africa. Lwaki tukoze process mangu? Twagala tubeere n'obudde obugenda okukampeyinga eri mu Paalamenti nga tumanyi nti kandidate y'ono. Nze ngezaako nina emikwano mingi mu Paalamenti naye buli lwengamba wonaffe Siranda dipu yakuwadde tiketi kati twagala kandidate kuddamu ezo kuddamu bibuuzo oba dipu yakuwadde tiketi oba nedda. Kati bakandidate bano abangi dipu begenda okulondako twagala tunekefuna omukisa okukola saaki. Mu ngeri y'emu ekibiina kino ekya Democratic Party kyanjudde Byayesu Agrippa ng'omuyizi agenda okukwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'obwa Guild President bwa Ssettendekero wa Makerere. Era olunaku lwaleero nsalawo era nga mbagamba nti yenze nzuuyo gwe babasindikira era gwe babagamba ajja okujja akyusekyuse era atereeze embeera y'abayizi e Makerere. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Because Makerere University is the best black man's university in the whole world.